Uganda tulaje mu mikwesese mu nkola yaffe ey'obutaleka ginyeralemu nga sirivuunule kubanga oba oli awo eryoleka nga sirivuunule ate we wabeera ekyama twagala okubeera nga buli kimu tukitankuula kubanga kati already Uganda speed kwetambulira ate n'abo abagezaako kubeera nga bateekawo zi diversion bakozesa buli ango yonna okulaba nga babudiisa bannayuganda. Kale munnange wano ebimu ku bisinza okubeera nga bikozesebwa be bayimbi era nga yenna akikola asinzira ku fitina gye balina oba ateekawo entalo wakati w'abayimbi ne fitina oba entalo ze balina n'atandikira okwo okubeera nga munnange ayisaawo by'ayagala nga bwe mubadde nga mujja mu biraba. Era munnange abayimbi ne bamaliriza nga beekutuddemu era waliwo ensonga nnyingi nnyo mu ekyo abaavu kigambibwa okuba nti baddukidde magere basobole okubeera nga bafuna amasannyalaze. Kati ate olwo abalinamu ne baddukira sayidi eri ewa Gen. Museveni. Munnange ensiike y'okuyimba buli lukya yeeyongeramu ebbugumu n'emivuyo. Ate wekituuse essaawa eno mu kaseera kano ke tulimu nga akalulu ka 2026 kabindabinda munnange ne gusukka. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa gyali nnyo wali e Bulumagi ku Lwejjinja era gwe munnange amwetaaze alina okusoomozebwa okw'amaanyi okw'enjawulo mu bulamu bwo mukubireko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi wa dduwa asangibwa ku Lwejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa endwadde ezitategeerekeka nkola ku nsonga z'amaka ebyenfuna abaagala okugenda ebitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amajjini ensonga nja kugikolako. Oyo ye Haji Haruna omusomi w'edduwa. Munnange tuze ku nsonga z'abayimbi era nkugambye nti fitina mu bayimbi munnange essaawa eno eriko ebigenderako bingi nnyo oba oliawo n'entandikwa yaayo nnyingi nnyo era nga bano bakozeseddwa nnyo bannabyabufuzi. Kakati munnange ebyobufuzi byawuddemu abayimbi ne bannakatemba nga abasinga batandise okulaga we bagwa. Abawagizi ab'abayimbi abasinga kati tebakyawagira bayimbi lwa bitone byabwe wabula babawagira lwakubeera nga banyolerwa wamu n'omuntu wa bulijjo nga kugasa munnange n'abo abakolagana ne gavumenti eriko ekulemberwa Gen. Museveni. Ebyobufuzi oyinza okwebuuza nti bye bikyayisiza abayimbi ab'amannya. Munnange embeera eno yesinze munnange okukyaya abayimbi kituufu ab'amannya nga Ronald Mayinja, Catherine Kusaasira, Moses Sali, Bebe Cool, Eddie Kenzo n'abalala. Kyokka ate neetutumula buli ayitako emagere n'abonga ku Bobi Wine kyebagamba nti munnange wewali amasannyalaze. Bannayuganda bagamba nti ekikyaya abayimbi abamu si lwakuba nti munnange bawagira Museveni. Ekibakyaya kiri nti tebavumirira nsobi zikolebwa gavumenti kyokka nga abantu ababawagira n'obusente bwabwe obutono bali mu mbeera mbi ey'obwavu obuwunya n'okuwunya. Eno y'ensonga lwaki abantu basigala bawagira abayimbi nga Juliana Kanyomozi, Irene Namubiru, Shiba Karungi n'abalala abatakuba gavumenti kyokka era nga ate tebagisuuta. Okuva Bobi Wine lwe yeesimbawo kuba president yafuna amasannyalaze naddala ku mutimbagano era amwekwatako yajjuza ekivvulu ate amwekoonako yagwa. Ekyokulabirako gye muyimbi Patrick Mulwana
amanyikiddwa ennyo nga Alien Skin nga ono yafuna ettutumu olw'okubanga abawagizi ba Bobi Wine baamulabiranga mu kifaananyi eky'omukulembeze waabwe era nga omuntu waabwe baamulabanga omuntu waabwe ava mu ghetto. Alien Skin yawaanibwa era n'asuusuutibwa era nga bagamba tasobya kyokka munnange olunaku lwe yavaayo n'atandika okulengeza Bobi Wine lwe lunaku munnange lwe yasiga obukyayi era bw'atyo bwe yava ku maapu n'ava ku maapu. Ono agezezzaako munnange enfunda eziwera okuyiikiriza Bobi Wine naye nga amala ga mu bulago kubanga nti Bobi Wine mu kumwanukula yakizuula nti obaoleo kyekimuwa platform kati n'asalawo n'asirika ebitalina makulu n'atabiwaaki makulu era munnange musajja wattu n'alwana banziremuuko waakiri ng'agezaako naye ng'omukulu emagere tanyega era muganda wange nga tewali amwogerako n'okutuusa kati waali essaawa eno yamanyi waali era munnange yakomekereza agenzi wa Museveni kweyoolera ku musimbi era nga kati yatandise n'okuzannya katemba nga akuba Bobi Wine n'ekibiina kya NUP mamulaba kuba n'abavubuka bano abazannyaga Museveni ne Bobi Wine ng'agezaako naye era still njagala okubuulira nti awo yali badde yeebuuza nti ekyo kigenda kumala bbanga ki ye nga ye monna katemba. Alien yagoberera olunyiriri lw'abayimbi nga Eddie Kenzo, Bebe Cool, Jose Chameleone, Catherine Kosaasira n'abalala abazze basisinkana omufuzi w'eggwanga okulaga nti omuyimbi ali ku ludda lwa gavumenti kimuyambako okufuna ssente enkalu ezitalina agamba n'emirimu okuva eruuyi eyo kyokka kino munnange kiboonoonera emirimu gyabwe ng'abayimbi okugeza Bebe Cool takyajjuza mu bivvulu nga bwe yakolanga. Jose Chameleone abantu bamwevuma buli kaseera nga n'ekyasembyeyo ne King Saha eyamuyisizaamu eggaali nga bw'alina omutima omubi era ogutaagaliza gravity ebivvulu munnange ebyamusala gye buvuddeko ne Kenzo ekivvulu kye munnange ekisembyeyo eggulu tekyamutambulidde bulungi yadde n'akamu era naye ennaku zino yafuuka kisekererwa newankubadde munnange ebitiibwa afuna nti ebintu alya bya Minisita Fiona Nyamutooro. Abayimbi nga King Saha, Kabako, Chosen Becky, Mickey Wine, bannakatemba nga Maulana ne Rain, Big Eye eyali munnange takyalina ssanyu mu kuyimba nga buli lwalinnya ku siteegi bamwaniriza na bucupa lwe yasala eddiiro nadda mu NUP era munnange kati bamukazaako lya Ssaabayimbi. Nga oyagala omulimu gw'okuyimba gukunyumire yogera ku binyigiriza abantu oba tolaga luuyi lwa byabufuzi gy'ogwa kino munnange kyandikutaasa oba okukufuukira akabasa kubanga buli lw'onaakunga bannayuganda nga oyagala buwagizi bajja kukubuuza lwaki toyogera ku nguudo mbi n'eddagala mu malwaliro. Omuyimbi King Saha mukoddomi wa Salimu Sale era ssente azirina bulungi nnyo. Ono era y'omu kubaalabika mu luyimba lwatubonga naawe Museveni lwe yakozesa mu kalulu ka 2016. Ag'omunkuubo gagamba nti Saha bafubye nnyo okumusendasenda ne ssente za ssezaala we naye munnange yagaana era yabuvuddeko afulumizza ennyimba ezikolokota gavumenti
nga ezimu ku nnyimba ze zino kiri bubi ekimala kimala mpaawo atalikaaba n'endala zonna muganda wange ziraga nti ali ku ludda olunumirirwa abantu abanyigirizibwa. Wabula abamu ku baludde mu kisaawe kino eky'okuyimba nga Emma Mulondo ono nga mukwanaganya w'abayimbi yagamba nti gavumenti eri mu kubiisana na Bobi Wine era nti okumuteekako amasannyalaze nti oba omutaddeko ekintu kinene nnyo. Mulondo agamba nti gavumenti yakizuula nti ensiike yaabwe ng'ey'abayimbi bwe esobola okukolera eggwanga era n'erikulaakulanya y'ensonga lwaki nti kati abayimbi bateekebwamu ssente kyokka nga empalana y'abayimbi mbu ebaddengawo era ng'ogitadde wali ku bbali ne bapcoming nabo bennyini nnyini kati nga Winnie Wamami ne Avapeace nabo balina empalana yaabwe era tebeerabawo nti kati bo abayimbi bali bwe batyo babeera bali bukwerumaaluma buli kaseera. Naye ate era ku sayidi endala abatunuulira ebintu mu bulambulukufu bagamba nti anti awo era oba opportunists we bakozesezza omukisa ogwo okubeera nga bayawulayawula mu bantu kuba bakimanyi nti abayimbi babeera n'abawagizi baabwe okuviira ddala ku ttiimu Chameleone, ttiimu Bobi Wine, ttiimu Bebe Cool. Awo ebyava kubanga Bebe Cool kugenda mu NRM, Bobi Wine ng'aliri wa Besigye, Chameleone n'abeera awo bw'atyo nti ekyo kyabawa ekyokuyiga era Eddie Kenzo bamutandikirawo butereevu mujjukire mu biseera bya lockdown era bagenda omunnange okubeera nga bamukomyawo wano gye baali bamusibidde oba yali Mali agenda okudda wano nga ye ayogeza birimi bakusaasira bonna bwe batyo ne babakwata babuchaman bonna ne babeera nga era ne Alien Skin bw'atyo bwe yalugwamu musajja wattu. Naye omusimbi gwo bayoola omusimbi gwo bakola ki bayoolera ddala